oli musajja mukulu myaka 6 oli ku bwana buto olowooza bujja genda maaso n'okuba nti oba oli abugumira empisa zo tolina amaanyi myaka 6 okikyo yagaza omunyalwana w'emyaka 28 wano nno omukyala mukulu amanyikiddwa nga Diana Nabatanzi yagendedde maaso n'okuba nti asekerera n'agamba nti gulabe guugwo gulabe Lwasa nansesa yagenda maaso n'okuba nti adibuuda ssente ng'afunye omukyala amanyikiddwa nga Angel n'agenda mu maaso n'okuleeta bannamawulire n'avuma buli mukyala yenna ku nsi yagenda mu maaso n'okuba nti azalawa okujerega okunafuya Diana Nabatanzi yagenda mu maaso n'okuba nti anafuya okuzalawa mukyala mukulu amanyikiddwa nga RIP naye kati wetwogerera omukyala yatambulamu Miranga Myerere gyagenda mu maaso n'okuba nti akaaba agamba omukyala yanziba agamba omukyala yagenda mu maaso n'okuba nti akwata sente zange n'abula bino byonna abyogera buli mukyala agenda lwaki Lwasa tasobola kuba nti yatuuza niya nasobola kuba nti afuna abakyala abasobola okuba nti bagenda mu myaka gye funa mukyala wa myaka 5 Lwasa va ku ebyo byolimu omuwala w'emyaka 28 omwagazi ati omwana akyagala okuba nti akalakatibwa bulungi okusobola okuba nti afuna kusanyulira mu maka kyokka gwe musajja wattu olirundaganya oli awo just olebera bulebezi wenekibuto kigenda mu maaso n'okuba nti kikula nali ku Fame Club nengamba nti waliwo Sugar Spice Diana nendaba Angel Angel yasooka okuba nti atuuka nga yenna yeeteze mpolampola nezireeta Lwasa ng'akyagala nga yenna olabira ddala munnamasaka ow'ekyala tasobola kuba nti buli abeera na mukyala bw'atyo negamba gundi nali awo kumpi ne Jose Chameleone nga Lwasa aza okubuuzaako Chameleone nengamba nti oyo alimba oyo tasobola kuba nti asigaza mukyala bw'atyo unfortunately nebigenda bwanono Diana ali musanyu jjerere Diana yayogererwa ebintu bingi Lwasa ng'agamba nti yafuna omukyala embooko omukyala ali kuna kyatalinamu kizigo omukyala kwegamba asobola okuba nti akyusa embeera bino byonna yabyogera naye ng'ate yadde yabyogera kyamala emukalira ku mimwa lwaki Diana asambagala lwaki Lwasa alina agenda mu maaso n'okuba nti ayepikira obwana obuto abusobola oba nedda betugenda okuba ntitwogerako leta banamu tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanya neddoboozi bampita Ntambi Jimso Namawulire Kiboya Maxudi Junior made in Uganda ekyo nno tokyerabira genda maaso n'okuba nti osubscribinga tusobola nti tutambula ffenna wetwogerera bisesa newankubadde ng'ate binyiiza yes bisesa at the same time binyiiza musajja mukulu amanyikiddwa nga Lwasa ebintu tebimutambulidde bulungi wetwogerera agakaaba gakomba anti omukyala yagenda mu maaso n'okuba nti asikamu mpolampola bweyagenda mu maaso n'okuba nti asikamu ebino ebintu tebyagenda omukyala yagenda mu maaso n'okuba nti asikamu mpolampola era nga oba oliawo bino byonna bigenda mu maaso n'okuba nti bikolebwa nga Lwasa asolera nti oba oliawo ye yagikuba atasobola kuba nti oba oliawo omukyala yina asobola okuba nti anoba opinion yange njagala ku opinion yange nawe oliwaddemu okuba nti opa opinion yo because this is my opinion ono engambira bwe nti abasajja abakulu waliwo abasajja bagenda maaso n'okuba nti bakola sente zaabwe nezibira mu nsawo nga esente ezo zibatawanya baagala kubeera mu butaala nga ba Medicento nga bavuka b'emyaka emito baagala kubeera mu butaala nga ba Doni Nasa baagala kubeera mu butaala nga ba Brani White ate ng'emyaka gyayitako abasajja bano abakulu bamaliriza bayokyeza bamaliriza bakoze ebintu ebitasaana bamaliriza bababbye bamaliriza babalwazizza bamaliriza babakutudde emigongo bamaliriza bali awo just nga tebalina kye basobola kuba nti bakolera bannayuganda nasekerera Lwasa bwe yagenda mu maaso n'okuba nti agenda bafuna omukyala amanyikiddwa nga Angel nti omukyala yali muto
kyekisooka yamujja ku presenter wa radio amanyikirwa nga Miss Henry yakagenda ewa Prima Kadash nti Prima like yakanoba Joe Stadium nti Angel yagenda ewa Lwasa not because ayagala Lwasa yagenda ewa Lwasa okukima ku majja because bino byonna bagendayo just kukima majja ano omukyala nno Lwasa yatandika okuba nti atagala okuba nti afunye omukyala ono n'atandika okuba nti ayisa Banayenze mvudde mu stage ya abavubuka ne balikadda kanene n'abakulu muvuddemu kati tuse bakadde stage y'enimu y'abakadde mpezezza emyaka 5 mwogu okuba n'emyaka 5 mu bumu ng'otunulanga bwenfaanana ate nina ekizibu ekirala kye nafunye kye sitegeera amaanyi ganneeyongedde bane bawulire amaanyi ganneeyongedde era kati mpulira ninganga wa 28 amaanyi ganneeyongedde era bulungi ego kuma bulungi Yes, ati embisi omanye ebbanga liwadde maze nga tojambala butuufu nze atakubwa nkuba bane basinza okukuleeta sibaddeeko naye omaze ebbanga kye nga tonya amazzi amabisi nga tegagenda ku mubiri eyo essimu ekyatoba amazzi eyo essimu kyetoba mazzi Ndio Lwasa mwejwisi we atano azalabe ekikondo wange tewenyenyezaamu yadde sibengaanyirira nnyo Zizo okuzita ebigambo wabivuddemu nze wo abantu bade bagamba omwana ebbanga lyobadde amazzi like obadde obeerawo otya badde tusulayo babiri mbadde sifaayo ande nvaayo nga nze kulya mmere nkoma wati ndagawa
ng'olunaku lumu lwetyo ne lukuyibwa boodi abaana bamanyira bannaye olunaku lumu lwetyo ne oyiika boodi abaana basesannaye ng'ayiika ki wawaayise katulagewo wawaayise omugaga tabangako ng'ayiika boodi bakulinga maavu yayiika singa kati amakumba gamwetimbye naye